Yes, mukasi akantulekedde ekyatulese olwaliro. Wabula nagamba video gino splashes nga bulijjo. Era nga kubisiga gyaffe bulambalamba. Bano babayise bako Black Entertainment. Wow. Tuli kwanjwa kwa cinema kulwa Week Property Services King's Possibility Uganda Limited. Samona Beauty Products Man Technology. Nga bagamba ko Black Entertainment bakutusiza kwa cinema ketolekedde akawungezi k'olwaliro. Kugataka bakayitibwa TDJX Productions. Uyu pasha mulambirira. Kasema ketulekedde bakayise Woman Though Heart Loosened on the 7th day. Ebizibu byonna mpozi ngukashyeko n'ebikolo byali binyinga nakyala munda mu mutima byasumula kunaku olw'omusanvu. Everyone that loved me, I lied to. Buli omu yenna yali anjagala mulimba. Even myself. Mpozi ngukashyeko nange okwerimba. That God created the world. Manyi bagamba Katonda yatonda ensi mu nnaku 6. On the first day. Era nga ku lunaku lwasooka yatonda kitangaala. But there was no light. Wabula ku sayidi yange nze tewaliwo kitangaala. Era nali sikiraba. Gabye tuli kwanjula. Mukasi akano waliwo nakyagenda maaso n'okunnyonnyola. Baakuzzaako erudda. Lodi asima okusisa ku nakyala engeri gy'anyirira. I could see there was no Garden of Eden. Era okusisa ku kyeboogera nze ensi sigiraba gye yatonda. Mpuzi ng'ogasseko n'eyo gye bagamba ennimiro ya Eden. Naye kennyini sigiraba ku lwange. Kwasi kuba ondeetera ebyange. Earth under my feet that I could feel. Ensi gye bagamba gye yatonda wansi mu bigere sigiwulira. Tiwali kyempulira. Tiwali kyempulira kikwatagana ku nze. Gw'owedde ekyokyo olwaleero. Ogenda kifuna nga kyo kyaze kubuulira. Then on the 5th day they say he created creatures. Bagamba ku lunaku olwokutaano yatonda ebitonde ng'ogasseko n'ebisolo eby'enjawulo. Wamaze dde okufumba ekyeggulo wakifumbye saameka. Sooka onsibe kazipu gwe mabega. Muteekayo munda zip it up. Nze okusinziira ku bitonde ebyogerwako byo bye nalabanga mu mutwe gwange. Ate nga nkiwa Katonda sikiwa nti kwebyo alina kye yali atonzeeko. Kubanga tebyali birungi. Tayinza kuba nti yali atonze ku ebyo bye nali nfuna mu mutwe gwange. Wamma ogenda kwambala kino. Katonda watu. Bagezaako okulaga nakyala annyonnyola. Era oluvannyuma nze siirabawo. Nkakasa bagamba nti oba osanga asimbayo Katonda muntu. Neze ku lwange siirabawo. Nakyabadde agenda maaso n'okunywa. Wabula okusya ku ngeri gy'annyonnyola. Kiraga nti ebintu by'annyonnyola bisibuka kuva mu Bayibuli. Wabula ye takyabikiririzaamu. Kubanga ku sayidi ye ne boogera batya okusyako byonna biboogera Katonda ng'ogasseko ne Bayibuli. Tabiina kiraga nti yali avuddemu okukkiriza era nga takyakkiriza. Bwe bati baakwateko ne badda mu ggaali. Motoka n'esimulekezeeko okweyongerayo. Njaga wekanye. Lunaku lwa Sande bantu bakwatako okulekera kusinza. Bajja erudda. Wabula mukasyako kennyini waliwo omukyala yali ayisa empapula ng'agamba abantu nti omwana we yali abuze. Asaba kimba muyambe basobole okugezaako musisikanira omwana we. Kugamba kigwe tiya. Leero wafumbye kakikono kakeeki kaako. Naye ajja n'asisikana mugye baliko. Katonda watu. Banayi oyo assistant wange. Assistant? Ngambi assistant si sister. It's about a thing called a root of. Omanyi Bayibuli eyogera ku kiyitibwa ekinunkuluze. Cut down all of the leaves and all of the. Osobola okugezaako tema amatabi ku muti n'oggyako ne kye twandiise omuti. Wabula Dug up that root. Kiba kikwetaagisa liiso ogezeeko simayo omulandira gw'ekinunkuluze. Bw'oba toguggyeeyo Next level is your. tosobola kwata kuba okudda ku ssaliddako. Give him a praise. Njaga wekanye. Oye kabaka ayitibwa TD Jex. But I made up my mind. I will release it. I pray a spirit of release. Njaga wekanye. The next level for the next 30 seconds. Give your God the praise. Katonda watu. Mukasi akantu afa entudde ebbali. Kakaino ebiseera ebisinga
family zimanyi okukola ebijjulo ne bayita abaneibaawo mpozi ng'ogasseko n'ab'emikwano abasinga. Oli yeewaana agamba emmere mu butuufu nnyingi. Lwaki buli kimu kyonna kibadde kiteekeddwa okubeera perfect Kelly? Family y'aba Ames ku luno yeefumbye gwe ejjayo olubuto naawe. Ngenda kutwala osooka olusaleko. Ssebo luno olubuto ebeera mbeera nnungi. Teri afuna lubuto nga talina mbeera nnungi. Lezi simanyi okyagenda maaso n'okweggala buli obusawo obadde kinaawe. Bitu byogerera wano mpolampola kituufu bwo nkyaweggala naye tolina kuwoggana. Ono ayitibwa Lezi kyali waabwe musawo wabula amanyi okweggala bunnaasi. Ketoli abadde amubuuza ati okyaweggala namugamba ye kituufu naye tekikwetagisa kuwoggana. Mukazi kuwulira bana ekiba kirungi ebiseera bisinga at least omuntu n'ofuna omukyala gw'obeera naye. Tugeze kati nga nze gweyina Keri wange kamalayika kange koono buli omu akimanyi malayika ssebo tetankuuka mu buliri ebyo bivueko. Katonda wattu kino kyo kikkiriza nnyo mu bintu by'obwenzi. Nze seetaaga gezaako kufuna oba seetaaga kusaba mbu simanyi ngendeko out. Amazima gali nti buli muntu ateekeddwa okufuna omukyala gw'ateeka ewaka n'ofokasingako ekyo ne weesonywa bino ebirala byonna. Byessebo tebibaamu makulu. Babadde bali mu kuwaya kale kaseera kaatuuka nga balina okujjula. Aya kaseera kakufenka njagala olabe nga bwe tuli kwanjwa kwa sinema. Wabula mu kaseera ke kamu nga bakyagenda maaso n'okulya ekijjulo waliwo yateekako ebitangawaaza kwe kutandika okwekaanya. Famire y'aba Ames balina omwana omuto. Waliwo amutambulizaako ebitangaaza. Kazi kato kadduka ne katuuka ebbali paka ewali kitaawe waako. Wow. Okimanyi nti olunaku olugenda ssembera essaawa yonna olw'amazaalibwa bakategekera kwegamba kuza amazaalibwa kaweza emyaka 7. Lodi yasikana omukyala n'asooka mukonako erodda obadde kinaawe kuva ku makya obwedde amwewoomingira yagadde omwefunira ku makya omukyala namuga asooka olindeko ko ye kale sifuddeyo akawungeezi ngenda kugwako. Yasooka n'amutunuulira asiima okubanga omukyala we musufu kamala gwe olabika onguddeko n'akwata ekkubo okujja erudda. Ofaayo ssengo mpaka dansi Kano kuba tewali buzibu. Kyava amwetika n'amuyisaawo erudda. Buli omu yakwata owuwe. Batu abasinga wano si bo bantu babakyala ne batandika okugera maaso n'okubojja enguliko. Lodi ayagala mukazi we nga bw'okiwulira. Era yabagambye kiba kisufu n'ofuna omukyala kati nga nze bwe nafuna Keri wange. Era akatwanga kaliro Angel malayika ku saidi ye. Batandika okukoona enguliko. Otandise ebintu byo. Otandise omunywegera. Mugambye otandise ebintu byo. Baawo. Katonda wattu kigenda obudde bwaziba balina okwebasa omwana waabwe n'ebifo nga tanaba kwebaka asooka ssabakyala naye tekiba kirungi kulowooza ku kyakufa ate osobola okweteerawo essaala. Ekikulu kya byonna olina okumanya nti Katonda abeera naawe kakibe ki. Ki ekituukawo singa Katonda omuvaamu akusonyiwa. Katonda aba akimanyi kakibe ki. Katonda ankusa buli omu omukisa amiina. Nze kakasa buli kimu kyonna waba akifunziza tewali buzibu. Tokkiriza ebikokuluma manyi w'obinyiga baagala muwala waabwe nga bw'okiwulira. Anti sula bulungi balina okasibula kakazi katuuke bake nabo basobole okugenda okuwumula kuba olunaku lulala lubadde luzibu nnyo kamala era abako bazibu bayitawo genda mu bisinge byabwe. Kati mu dakiika ezo entono Lodi Sebo naye bwe yafunira akawenda weda Sebo yeetaaga kubaako kye yeekolera butuufu nyumiddwa.
afunye akasiya nga bambi we yabadde akeetaaga. Lodi. Earlier today, I kept thinking about omanyi olwaleero making that crawfish my mom kept nabadde awo ne ndowooza ku bya mmange. across my mind. I kept seeing her sit there waiting for me to. Era nga buli kasiya mulaba atudde wali linda kimu alisi ngezeko mujjayo. I don't think you ever get over it. Sikiwa nti omuntu asobola okwesonyiwa okuba ng'afiiriddwa maama we. Tulina kuyiga kubeera nakyo mu mitima gyaffe, kubeera nakyo ku nsi. I don't think it was ever the same after Katrina. Yeah, she left her house, and you remember how much she loved this. Nze kyesobola ogezaako okugamba nti baamulekera ennyumba oluvannyuma lwa Hurricane Katrina. Naye nga atalabika yali amwagala okukamala. You are such a good man, Dave. Okimanyi nti oli musawo musuufu David. I know my mother. Nkiwa mmange singa yakulabako yandikwagadde. What are you saying? Kikyotegeeza kitaawo teyandinjagadde ye. I think he would have loved my crawfish. Nze nkiwa yandibadde afaako yandijagadde. I love you. Teri yandiganye kwagala. Come on. Was already dali nkwagala. Let me hold you back. Leka lisi kunywejemu. Kekaina obudde bwetula mu kaseera ako. Njaga weekanye. Budde bwa kiro. Waliwo yakwate kubo n'asembera. Yambadde amagato. Kyava atuuka erudda waliwo engeri y'akapiyano. Buno bwekito. N'akanywa ne kassaako omuziki. Gubanga bu sound box. Kati omukyala aba yeebasi kyava asooka simuka. Nga bw'omanyi ebiseera ebisinga bambi abakyati beebaka nnyo okubulizaako. Ntera ng'abadde muzadde. Yawulira akantu nga kayimba. David. Lina kosoko ulirize. Abadde akawulira dekagwe. Muto yajja. Taata mama nje I had a bad dream. muna yefunyemu ekiroto ekibi. A closet. Kwegamba abadde alaba ekisodde nga kiri mu closet. Right? Tofaayo buli kimu kigenda kubeera oke. Come here. Jangu genda kubaka lunaffe. Put him back. Come on. Kale weebake wano. What? Leka naawe. Lay here with us. Muleke yeebake wano naffe. Mulekaddeyo mu kisenge ki. Sleep. Muleke yeebake genda weebake gwe. Kati omuntu anaaba alina kyayagala okwekolera. Olunaku bagamba olunaku olusooka. Ku ssaawa 3:05. Rodi professor. No, Mr. Era ng'asomesa ku university emu. Nice try. Listen, people, the question Kati banaye musooke muliize mulindeeko. is, human condition change if humans themselves change? Kati osuubira otya embeera z'abantu kyuka singa abantu be bennyini tebakyusa. Carmen. Asomesa kiko n'asomesa kon. Greater divine purpose, namely as a motivating factor Manyi bagamba nti buli muntu ku nsi for abeerako n'ekiba kimuvuga. Kyandibadde ng'ekintu ekikulu. reckoning, be it God or the cold heart. Nakyakakwate kuba ne kasimbira ka assistant ke. If he believes this, then it forces him to question the choices he makes Ebiseera bisinga bw'obadde mu butuufu ng'okkiriza mu kintu kino. in and of itself. Kikuleeta otandika okwemulugunya mu ki ky'oba oteekeddwa ogezaako salawo mu bulamu. Ku biki by'oba oteekeddwa osalawo. We'll look at it from Oba bituufu oba bikyamu. you can argue 2 points. Kati amaliriza okusoma yajja n'asika n'abamu ku banne. Oh, shoot. Listen, I'm sorry. Banaye munansonyiwa kansooke ngende male okuba akasimu. Aya. Professor ku university. Mama. Hey, you hear me? Ompulira gwe. So listen, I just want to go over the to-do list with you because Kati mbadde njaga kino at least tugende tukikole. wanted to run Mu biki bye tuteekeddwa okukola olwaliro. with what we heard on the news with all this. Okuzisirako bye tubadde tuwulira ku mawulire eby'abaana babadde babula. Need another month. Mbadde njagala tukwate ku bwe tugenda at least twekkaanye tulabe. Okay, for Tubeeko kye tuwaayo. Yingira. I gotta go. Nyina okwate kuba ogenda. Nga ebisigadde ngenda bikulekera. Walked in. Ate ne Beth yo naze sikyasobola kwogera. Nkimanyi tokyasobola kwogera kayingidde. Gosimanyi nti kuyagala. Tikali. Why? Whitaker wants to talk to you and not your damn teaching assistant. Still, is that over his grade or the fact that you won't go out with him? Kenakye yali amugamba nti Rodi yeetaaga okwogeramuko naye wabula si kwogera n'assistant we. Seeing anyone? N'amubuuza ye ensonga lwaki tiwandiyagadde genda out naye baabo. By the way, you wearing that suit? Genda amusimye nti ayambadde essuuti. Kati era kyalina bwe yatuukira mukazi we
n'asooka akyusa emmotoka. Waliwo essente z'atadde mu bakaasa. N'akyusa eggaali kwe kugivuga ng'agiza pembeni. Tuli mu biseera Hurricane Katrina nga yakamala osekula. Nakyabwamaliza n'akwata ekkubo n'afuluma eggaali. Sole kimama. Teekako ekinaaka ku mutwe. Bitu bye naabimanyi bitu bya baggeto. Ebifo ebisinga byali tebinnabagezaako terera bulungi. N'akwata ebbaasa n'agiteeka wansi. W'oluggi. Maka agamu. Bw'atyo ng'amaliriza n'akwata ekubaavu eyo. So what? I have secrets. Kati kayisiga nnyina ebyama. Doesn't. Ani atalina byama ku nsi? I pay $600 a month. Nsasula $600 omwezi okweka ebyama But byange. I have to protect my Gezaako protectinga ki kye nnina kye nazimba famire yange. do. Butamanya bizibu byange. He punishes me for that? Kati Katonda ye kikyakola kumbonereza. My innocent daughter? Kutwala muwala wange atalina musango. Twadde waka. My little fairy. I thought you said we were making cookies. Nabadde ndowooza wagambye tugenda kuba tukola cookies. 2 minutes. Anti soko kiwemu eddakiika 2. Come on, sweet pea. I know you want to make some cookies. Kimanyi wandiyagadde tukole cookies. Come on down. Jangu vaayo. Michaela. Makeila. Michaela. Tandika okuyita Makeila. Nakye abadde agamba siganyi kali. Nyinza okuba ku saidi yange nnyina ebyama bye nakweka eri abantu abamu ng'ogasseko n'abo. Michaela. Abanfaako oba abanjagala. Ne ku sya Katonda teri atalina byama. Era nga ye agamba ku saidi ye ekyandibadde ng'ekyama ekinene akisasulira $600 buli mwezi. Naye ng'ekyakikola lwa nsonga nga protecting ekyo kye yazimba ng'ogasseko ne famire ye. Kiri yeebuuza lwaki Katonda aba ayagala omubonereza olw'ekyo. Ngeri sigamba nti akikola mu bubi. Mukazi watunga amaze otereza byonna. Yajja anoonye muwala wayitibwa Makeira. Noonya mu nnyumba wonna nga tamulabako. Yayita Makeira. Kyava asooka afulume bwebu. Yajja misinde ngala wekaanyi. Michaela. Katonda watu Makeira. Makeira. Nakya kyamugwako mu mwana tamulaba. Kyokka abadde awo naye. Agenda okuzza amaaso okwekaanya. Ng'omwana sseba akanaka kabadde azannyisa kasigadde busigazi pembeni. Yayita Makeira. Makeira. Makeira bambi. Kyokka ennaku ezo kibadde kyogerwako nti abaana babula. Kyali ya mukazi wa teyalina kyakola. Poliisi yakwata kuba n'ejjangu gasseko ne bannamawulire. We're gonna find her. We will find her. Ku ssaawa mu eddakiika 25 Because you know she wanders off sometime. unaamugamba tofaayo tugenda muzuula. Okimanyi ebiseera bisinga amanyi okutambulamu. Waliwo eyajja. Detective Barrick. Detective Berrick. My wife. Ono mukazi wange ayitibwa Kereyims. We have Ah. investigators just combing the Tufunye abanoonyereza bagenda maaso n'okwetula ekifo kyonna. is a fresh male. Wabula kye tusikanyewo ekigere ky'engatto. Ngatto y'ekisajja. We're going to send out a Amber Alert on your Kati bwe bituuse muwala wo tugenda muteeka mu keesi ze ebyo ebibadde bijja bibaawo. have By'abaana badde babula. ability that your daughter was abducted by. Waliwo obusobozi okuba nti muwala wammwe atwaliddwa ekiyitibwa Morero. God. Morero Kera. The first grabs were on the West Bank. Abasooka otwalibwa baali eri ku West Bank. Just Neda, kidnapped and toyinza geza kutuuka conclusion eyo. Ayinza okuba nga muntu mulala ye yamututte nga olisi yamututte. Am about your budget. Nze sifa ku bajeti yo. I should have been involved in Mayor. a serial killer running around down here. Tukola kyonna ekisoboka. Me and my friends that you even got elected. Okimanyi nti nze n'emikwano gyange ffe twakuleetera okulondebwa. Alisi wandibadde obaako kyonkolera akubidde meeyo essimu. I want you and your wife to come down. Njagala gwe ne mukazi wo mujje tubaggyeko polygraph. I want a polygraph. Njagala polygraph test. Insinuating we had anything to Olinga agamba nti ffe twenyigidde mu ky'okubuzaawo muwala waffe. It's formality. Yamugamba si kyekyo wabula eno formality. Ze zimu ku procedures ze tulina okukola. Mulina okujja police station tubaggyeko polygraph. Chivalry Avenue. Obeera ku Chevrolet Avenue nti ye. Is your daughter's name Michaela A. Muwala we ayitibwa Makeira Andrews nti ye. Makeira Ames nti ye. Agent by trade? yes.
Is your name Carrie Ames? erinnya ly'ogwe Kerry Ames. Yes. Soka n'asirikamu n'amaani akkiriza. Kati baakwatibwa ne bavayo police station. David, Ku saa 3 dakiika 45 awo. Let's get through this. Gwe tofaayo. Upstairs. Kati agenda okukwatikuba okudda eka yasisikanawo abantu kyava abuuza David bano abantu baaki. Kono bano bagenda tuyambako. have you eaten? Naye mukwano gwe ayitibwa Tia. Take out. You should. Wafunye ekyokulya. I need. Kulya teyeetaaga kulya. Kubanga fokasi ye yonna eri ku mwala we. Mbadde njagala osooka okufaaminga eposita ze tukoze. Ono engeri gyali omusawo Lezi. Yamugamba nti mukazi osooka omuwe ku ddagala zino sedatives. Alisa afunemu okuwumula. Bwe kiba kyetaagisa kwebaka yeetaaga okwebaka. Kuba usya ku mbeera nga bweri. Ayinza n'ogwa ekigo talina kyalidde. I don't want to sleep. Nze seetaaga kwebaka. Seetaaga makere na gasiya nvaako naawe. Kati obudde mu kwetula ssaawa 5 ne dakiika 3. Baatandika kugenda maaso n'okunoonya. All right, the sheriff says let's call it. That's it for the night. Banaye ndowooza kyekyo tukome ku kino ekikiro ky'olwaleero. Byebyo ndowooza. Bagamba ku lunaku olwokubiri. Tulekedde olunaku olwokubiri. Ku ssaawa 2 dakiika 6 nga bukedde enkeera. Mukazi we teyafuna bulungi tulo. Yatandika kugenda maaso n'okebera kwayitibwa Molero Kira. Bagamba nti yali agenda maaso n'okuwamba abaana. Child molester. Abawamba n'abatwala n'abatereka okumala ennaku 6. Oluvannyuma lw'ennaku 6 n'abatta. Then mayiti zaabwe n'azisuula. Katonda wattu. Ninga byonna bibeera within 6 days. Kyokka poliisi yabadde tebagambye ku ekyo. These reporters would leave us alone. Every little girl. Lwaki bannamawulire tebatuleka ffeka? Okimanyi nti buli mwana muto atwalibwa attibwa. Please tell us that. Poliisi teyatugambye nti oyo omusajja oba yenna akikola. Don't answer it. Atwala abaana within 6 days n'amaana n'abatta. Please. Toggulawo olugja olwo omuntu ayinza otubikira. My child is. Omwana waffe ali ludda As wa. far as we know, your daughter's still alive. Tukimanyi muwala wammwe akyali mulamu. If my text starts work on your phone. Ndeese bakako ensa basooke bekanye essimu yammwe. Why didn't you tell us? Lwaki tewatugamba? Ekyaki. Kayla has 5 days. Makeera alina ennaku 5 ezisigadde kuba kati olumu lugenzi. Didn't want me to worry. What are you doing here? Toyagala neera kiki kyoyagala. Why aren't you out there? Lwaki temuli eri munoonya mwana waffe mu kifo ky'okujja waneeka? Slept much around here. You know what? Don't. Anti munayi David saagala weetonde ku kino. May I speak with you privately? Nsobola okwogeramuko naawe ebbali. Have to say you can. Kyonna ky'oteekeddwa okwogera ogenda kyogera mu maaso ga bba wange. We'll get to the. Mbadde just njagala kubeera wakitiibwa kuno tukkira ku nsonga ekulese naawe. Who may have a grudge against you? Ani gw'omanyi ayinza okuba ng'akulinako ennogo? We know might have taken McKee. Someone from Baton. Tugeze omuntu okuva mu Backton Rouge. Hey, what you talking about? Kikyayogerako kino. Carrie. Makeera. Kerry. Okay, we'll do it your way. Kale tugera kikola mu ngeri yo. Michaela Carter. Makeera Carter 2 years women's. yasibwako emyaka 2 mu kkomera ly'abakyala Lwanjaga. 8 months women's. N'addamu n'asibwako emyezi 8 lwa kwetunda. East Baton Rouge Parish. Wiiki 9 ne bamusibako Christine Backton Rouge mu kkomera. Baton Rouge Parish Prison for petty theft. Yabbako n'okubbako. If you want to. Nsobola okugenda mu maaso oba sikinyimiriza. Kati sikyali muwala oyo. Gwe Makeera Carter. Ofiisi alese likodi. Naye ng'ekwatagana ku muntu ayitibwa Makeera Carter. Miss Ames. Naye kirabika nakya yali Makeera Carter. That has it out for you. You need to tell me right now. Kati bw'oba okimanyi nti mu biseera by'ebikadde waliwo ayinza okuba ng'ayinza okukola ekintu kino wandibadde oŋŋamba kati. Ask. Lodi yeewuunya okukiseesebo ku repetition gye basomye From your past. okuva ku linnya Makeera Carter bamusibako emyaka 2 mu kkomera ly'abakyala Lwanjaga, ne bamusibako emyezi 8 mu kkomera ly'abakyala Kwetunda, ne bamusibako wiiki 9 mu Backton Rouge mu kkomera kwagala kutta muntu. Yabbako n'okubba kugamba likodi nnene. Kyokka omusajja bulijjo abeera n'omukyala nga tabimanyi. Yali yeekwegamba yali Makeera Carter mu biseera ebikadde nga tannabafuuka Kerry Ames. I thought if I changed my name. Nze nalowooza singa nkyusa erinnya lyange Away. ebyo byonna bijja kugenda. This Katonda time Katonda wattu. living with a stranger. No. Okimanyi nti akasya kano konna mbadde maka nga ndinamugwira. You were a hoe. Wali malaaya, Theft. wali mubbi, Onyx.
wali muyaga. No, do not Bino byonna say that. tompita malaya. Find my daughter. Tunoonye muwala wange. I know that, but our focus should be on finding her. Twandibadde tufokasinga ku ekyo. Your past and come and snap. Kati nkakasa nti anti bino ebizibu ebyemabega si bye bimututte. Okay. Katonda wat. Omusajja yeewuunya. God is blessed. Mukasi bwe yamulimba ebikwatagana ku bulamu bwe. Oba osanga Katonda yeetaaga kubonerezebwa, weetaaga kubonerezebwa. For cleaning my life, I willed myself to become who I am. Yamugamba neetaaga kubonerezebwa olw'okuba nalongoosa obulamu bwange. Nalwana nga bwe nsobola okugezaako okufuuka kikyendi ono n'amubuuza. Gwani kubanga sikumanyi. Kyava amubuuza singa wategeera ebyali binkwatako olowooza wandibadde nange. Ko nekyo tetusobola kumanya kati olwedde ndi naawe. I was raped by my father. Nze kulaba bino byantukako lwa nsonga nasinziira ku kya kubanga kitange yankwata. Nabeera nga psychological ali damage. Yamugamba soba nakukkiriza ggwe. Byonna byogera kati ndaba ova mu bulimba bwereere. N'atambula nadda muli. Amugamba byonna byogera nti ndaba ova mu bulimba bwereere. Omukazi amugambye wali malaya, wali mubbi, wali muyaga. Ebbanga ssebo lyonna lyamaze naye. Bulijjo tamanyi nti omukyala ekyo kye yali. Ninga mukazi wattu agamba nti yeerongoosa. Yeerongoosa agezeeko okubeera omuntu omujja. Kwegamba kiringa kubeera na mukazi waka. Nga mukazi walaba muntu wampisa omwagala okukamala. Naye lunaku lumu ne lukya ne bagamba nti oyo yali amduroba. Yali abisa mundu batanga abantu. Simanyi bw'oyinza kulya mutima gwo. Osooka n'osirikira n'okubamu akafaananyi omukazi nga abise mundu w'abeera. Nga tosobola kikkiriza. Kati kyekiri ku roadi ng'ogasseeko ne mukyala we. Yali malaaya, yali muyaga. Bamusiba abadde mu kkomera efunda eziwera kumpi half of her life. Abadde abeera mu makomera. Yafuluma ebweru n'ayigira eggaali. Kwe kusimbula n'agezaako okweyongerayo. Nakye yakimanya kati si birungi. Sawa 3 dakika 5 mwemu. Yaje waseya wayitibwa Lezi. Kansweti omwana wange akyali mulamu konto kyogera bwoti. Gukyoyina okumanya nti omwana akyali mulamu. Manyi kati bwe bituuse ekizibu ogezaako okubeera positive ku buli kimu kyonna. Okussyaako ekyo kye tuzuti. Mbadde simanyi nti mukazi wange alina ne mukazi wonna mulaba nga ali tu perfect nga neebuuza ddala mutuufu ki ekimulimu. Nga sobola kitegeera. So what are you gonna do now, man? Kati ogenda kukola ki boyi? I'd kick her to the curb if I was you. That's easy for you to say what you would do. She's the mother of my child. Oli sebo mwana wa mama wa mwana wange. Child is missing in the first place. Ayinza n'okuba y'ensonga lwaki omwana we yabuze ko tetumanyi ekyo syaga ate tukimuteekeko. I kick her to the curb. Ngende noonye muwala wange. Roll through some neighborhoods. Ngenda tambulamu ku kyalo eyo. Tugende ffenna. Fifth Ward. Ngenda tambula Kaleerwe mpite Kaleerwe ngende Mulago. Man, I forgot I'm still on. Mbadde neerabidde nnyina bye ngenda okukola. I'll stay here, man. Kansigale wano. Hey, come on, man. Listen, I'm with you. Sebo abantu ebiseera ebisinga baba bakwetagira mu kaseera ng'oli baseeya baabwe. Naye bw'ofuna obuzibu teri ayinza kubeera kyaliwo. Kyaliwo amugaye nti agenda kutambula agende ng'atimbatimba posita ayite eyo okugamba nga distance yawala. Sebo rodi amugaye kimu nze kansigale wano ninde kasimu. Musatu yakwate kubona janga ashembera. Wabula nga bwalowooza mu life gy'abadde n'omukyala gw'ayina. Yatandika okubamu obufaananyi nga bwalowooza. Ninga mutuufu mukazi bambi abadde musufu gy'ali. Kyasinga okwebuuza lwaki si yamugamba bifu nga bakasiikana. Nkyambuuza singa nagamba ku ebyo bye nali. Ddala mutuufu wandituttemu akadde n'olowooza ekyokunjagala. Kabaka amugambye ekimu ekyo tetusobola nakimanya kati. Simanyi oba nandikukkiriza oba nandikuganya kuba kati olwedde oli maka gange. Twadde bali maka agamu. God bless his food. Bless his food which his child has not received. Give him the Waliwo asabira emmere. Kabaka bw'ati bwafaanana.
kyavaza amaaso erudda alina akato. Look at this. This is so good. Wandisose n'olya ku mmere. Kato kaamuluma. Leave me alone! Lwaki tondekanjika? Blasphemer! N'asooka afuna soloteepu. Godness! Kasiba n'akanyweza. Tandika otya okuluma abantu abakulu. Oli mulalu gwe mwana gwe. What am I? Ye banaye eki kye ndowooza. You are only a child. Mazima oli mwana bwana. Child. Oli mwana bwana. Unalabika ye child molesta gwe boogerako. Morero kira. MK. Kati erudda oluggi lweggula. Kano kakazi katu baakakwatidde eno baakasibidde eno. Nga bagaakusyako mu dakiika 2. Michaela is found dead just like the others. What are you doing? Banaye mwagala kumala funa mayiti ye ki kye mukola? Resource available and then Anti tukozesa resources zonna eziri available okunoonya omwana wammwe. I'll wait. Bugaseko n'abeefubyayi bazze dda baatuuse dda mu kitundu. Yagamba kimusifuddeyo kaninde. Waliwo omukyala akyanoonya muwala we. Abuuza ki ekigenda mu maaso banaye baamusaba atule bali alinde. Mukazi wattu yajja. Wabula kuva luli wayiseewo ennaku 2 mukazi wattu anoonya mwana we. Yamusiikanako ne ku kanisa. Naku lwa Sande. Mukyala Ames. Oh, here's our man from Baton Rouge now. Baatusindikira special agent okuva mu Baton Rouge. Like for you to meet special agent. Njagala osisinkana special agent ayitibwa Will. Onagera okuzza amaaso ng'omwami amumanyi. Weefubyayi. Bamusindisa akole ku keesi eno. Anti ogamba ki mukyala Ames? Bazabaga ulanga obufumito bwe bawadde dda mu butuufu ko kaalaavu nnyo. I'm sorry about your dog. Onoosobolyosako ekyo ekyatossewo eri mwalawo. Barely. Oli okay? Love reunions. Bana njaga nnyo love reunions. High school together. Yes, twasoma ffenna. Look, I'm just Ah, feelings. wamasoko gye tugejjeko okwogeramu. Tudde bali twogere. Knowledge Police Department. Laba nno bw'atunula. Very suspicious. She's got it in for me. Okimanyi ekyo kyasudde dda mu buzibu. Atofaayo. You know, I tried looking you up over the years. Okimanyi nakunoonyako emyaka egyeyise mabegawo naye nga wabula bubuzi bw'oti. File over with the family photo. Naye ate nagenda okuddamu okusisikana nga ndaba ka family photo. Neewuunya. Oh, a familiar name, Lamont Bullock. Ono ayitibwa Lement. Twice. Bagamba nti yabeeringa nakyala okuva mu kkomera emirundi 2. I feel it. Olowooza yali mu faamu ye. Ono simanyi. They got a pretty good department here. Tofaayo tugenda zuula omwana kuba department simbi. Tugenda kola kyonna ekyetaagisa. You were always there for me. Okimanyi nti buli kaseera wateranga okubeerawo ku lwange. Please. Era bbanga lyonna okimanyi kuba kutoba. B'ofiisa balina fayiro gye bafunye eriko lodi ayitibwa Lement. Naye nga bagamba nti yabeeringa nakyala okuva mu kkomera enfunda za mirundi 2. Naye nga bakimanyi lodi okusiya ku mirimu gy'akola gyattabba okukamala. Lodi ayitibwa Lement. Waliwo eyaggula erudda. N'akwata ekubo n'asembera ye kabaka. Kusiya kwebyo bye yawulidde nampaka kati tannabakwata kubo kuddaka. Yena munyiivu. Yasibira ku yafeesi. N'atula ebbali mu ntebe. Kyava asooka asirikirira omwana we abuze. Omukyala bulijjo takimanyi nti omukyala yali kulimina okuviira ddala emabega. Tiyali muntu mwangu. Kugamba ali awo tabitegeera. Alabira ddala bulijjo obufumbo bwe. Alivinga Eli. Bulijjo ali mu bulimba. Omanyi teri kisinga kunyiiza ng'ekyo. Ng'ekifaananyi bulijjo kyolina ku mukazi wo kirala nnyo. N'okusiiza ku ekyo kye yali. Yakuba omulanga. Kusobola okweggyako kyonna kyonna kyalina ku mutima naye nga tekimala. Katonda wa yeekuŋŋaanya ne wayitawo akaseera n'agenda ng'akakkana mpola. Kagenda aba ali awo asisitanti we yajja. Genda okuzza amaaso okwekanya laba yafeesi kyagikoze. Musaba ajjeko ettaala. I graded these term papers. Anti mbadde maze ogradinga term papers zino Leave them here. ez'abaana. Ki ekituuseewo wano eno? I rang every bell. Nothing. Buli kimu kyonna
kebedde buli wamu wonna talina kyafuna nosonyiwa okujja mbina ebiboozi To apologize. ate olina genda maaso nakwetonda tolina kwetonda Anything. Just ask. bw'oba olina kiweetaaga kyonna asaba gwe tofa bino bindekere nja bikuŋŋaanya bireke I can take over your lectures, you know. nsobola ogezaako osomesa abaana By heart. kubanga ebisinga byonna byobadde osomesa bindi ku mutima ku mutwe Can't turn my mind off. I keep seeing it laying there. I keep wondering. beerawo buli kaseera neyeraba nga atambula tufaayo ojja asobola ozzuula muwala wo I know they will. nze ekimanyi poliisi ng'ogasseko n'abanoonyeza bajja muzuula ekyo kyo kimanyi si alwaki weeraliikirira musaatu anoonya buvumu manyi wandibadde okwata ekubo noddeka n'owummula genda kwata ekubo oddeko owummule You're gonna be all right? onoobeera okolowooza nkosi nja kubeera fine gwe genda gaya ajja kubeera fine musabye akwate kubaddeeka mu kaseera kano ku ssaawa n'eddakiika 3 lwoli lwakwate kuba okuddeeka nkyala yaliyo 17 sex offenders live within 5. okimanyi nti 17 sex offenders babeera kumpi wano ku mulirwano bano banziza misango gya byabukaba kwata bakyala kutigatiga baana bato bitunga ebyo Why, Michaela? nita mutuufu lwaki Makeira eki kyekubuuza Why would you name lwaki watuma omwana wange erinnya Makeira erinnya lye erijiri emisango So she could have the child. ati nali njagala omwana atleast ageze kufuna obulamu bw'ekyana ekitonze bwe saafuna katonda watu mwana ssebo yamutuuma erinnya lyeyali akozesa mu biseera biri ng'akyali komando kati twakwatikuba okudda eritiya ngasseko ne leezi mukazi watukusako ekyo kyali kimutuuseko yali yeetaaga omuntu gw'ayinza okugenda naye nga seyaawe yakuba essimu ng'ayagala kugana etiya Would you please call me? It doesn't matter what. bambi tiya nkusaba mbikuba essimu alisi togikwata tokwata essimu oyo omukazi komando And you know I should answer the phone. okimanyi teekeddwa okwata essimu eyo Don't talk to her. gwe toyogera na mukazi oyo omukazi kimwangu mukazi wattu kyamugwako kyava afuna esawo bwatyo n'afuluma bweru nadda mu gaali ku ssaawa 4 n'eddakiika 39 Is it here? gyali You mind telling me what this mbuli aki ekikulese gwe Where is he? ali luddawa vaayo Do your homework. Get over there. genda okolewa omwaka wo dda wali gwe Homework. poliisi ejje poliisi yiyo no yalina bye yali akweka ku intaneti jangu Hey. gwe Why? neetaaga looya wange kiki oli mubbi Violation of probation. You know they hate your kind. jesi njageza kugamba kintu kimu kyokka tiwavayitirize probation okimanyi tebaagala mukomera abantu nga mwe ba child molesters bajja kusekulo ojja kijjamu enjawulo Yeah. 6-year-old black girl. She's been on. ba sex offenders What kind of yay? yamugamba nti olina kyewawuliza About a month for the kwegamba tugeze nga ku intaneti ku chatroom think there's too much of a demand for this one. Why is that? sikiwa nti waliwo agenda okudimandingako ono kono lwaki lwansonga abaana abaddugavu sigamba nti bali mu katesi White land. ono y'omukuba sexual offenders ababeera ku kyalo yamwetika amugambye nti gwesobola okutwaza mukomera ngambagamba nti ovayeritize peroro yo ate okimanyi mukomera abantu ababeera mukomera tebaagalira ddala abantu bano ba sexual offenders bankwata bakazi musimanyi ntigatiga bwana buto obutaneetuuka bakuba abo mukomera ziba mpisa mbi Now clean up this mess. longoosa wano gasiya nakyanga amaze okwogera naye nakwateko eyongereyo twadde erudda mu kaseera kano mukazi watu yavuga emmotoka najja asika ne tiya tiya David told you, didn't he? This is not. owaayo obadde kirawe kano sika ekasiro tandika okwogana He told me
nabadde ngenda kukwata essimu naye yaŋŋambye buli omu yonna yategedde ebikwatako. Michaela's missing. Abamu bagamba nti oyinza okubola okubanga ebyayita bye kyekyo lwaki Makeira amisinga. Kyekyo lwaki waganya okwata essimu okwogera nange konoleeza omumanyi. Tia mu butuufu mbadde neetaaga sheya wange mu kaseera kano. Nabadde ngenda kukubulira amazima singa bakutte essimu alesi wandibadde owulira. Nabadde ngenda kukubira enkya ko nebyekyazi byo sikyabyetaaga. Mpaamu akadde akaaki kwegamba lesi afuke oke gotandika okwogera nange olwokuba nnyina ebintu bye nakola emabega. Amazima gayisiza ezeka ku nsiku nayina ebyama. Kitegeeza ki? Oyo bbaawo tali propa ng'ate bw'ayogera. Naddala bwe kituuka ku bannansi baakola nabo golooza tetubimanyi byakola ku ddwaliro. Mugaye sibo ne bbaawo si waakabi nnyo. Ani abadde awogana okuwogana kubadde kwaki? Okimanyi ki? Kwegamba olowooza tobimanyi ebyogenda maaso no screwing out ne bannansi. Mukaja ayatama. Leka bw'oba ngamba nti ogenda kukkiriza mu bigambo by'omukyalo oyo ogenda gwa ddalu. Kiki ky'onfuddira mbu tufuli abadde seeya wange? Oyo omukazi agenda sirana sandyagadde osirane naye. Si kiwa nti alimba ku kino ky'ayogedde. Abadde agezaako kuŋŋamba bizibu bambi by'alina. Kyokka nti mbadde wasinga ntudde nfa ku gwe mugwagwa. Ombaavu. Mukazi wattu kyamugwako. Abantu bonna ku kyalo badde bamuwa ekitiibwa kati batandika omwesamba. Kusyako ebyo baali bawulidde mbu ebyali bimukwatako bye batasobola kumanya. Kati kyali ayagala mwesembereza buli omu amudduka buddusi. Mukasi ate wayinza obbeetaagira. Yavuga eggaali mukazi wattu bambi. Kwe kunoonyawo wayinza ofunira obudamu. Kubanga ne waka yennyini tasobola kubeera olw'omusajja. Omusajja kata kyamulaba nga bw'abadde amulamba ebiseera biri ebikadde. Mukasi awabadde amwagalira okukamala. Yajja erudda mukazi wattu bambi. Alina akafo ke yatuukamu. Kirabika ke kafo ke yateranga okujja mu biseera ebikadde. Yatuula erudda. Bamusibirawo ak'okunywa. Kusooka n'akoleeza ogwataaba. Baabo. Yajja awuuteko. N'asaba ekyokunywa ekirala. Bwe batyo ne bamuteeramu kumusima akagiraasi. Yawuuta ssebo bwali buweryako ddala. Kyokka nga abadde amagye ebbanga ebintu bino yali yabyesonyiwa kuba ebyo byali bimutidde obulamu. Bwe yafuna omusajja gw'asobola osetulinga naye alowooze ku kibayita family. Ensonga nga zino n'agyesonyiwa kunywa mwenge. Ebyekiyaaye byonna. Naye kati mukazi okusya ku mbeera gy'ali mu bambi. Alaba tewali waayinza kuddukira. Waliwo akawala akatoolodde ke bali batandise okulanga. Gamba tufudde mwana wange. Ate bwaddamu n'alowooza ku ky'omwana. Kino kyamukubira ddala wala. N'abaako gy'ayitira. Nagwalengedde atunda akayaga. Najja afuneyo ka drug. Lodi n'amusimba ka drug. N'afuluma agenda anuusye koko. Oba osanga kijja kukakkanya obulamu bwe. Ninga mazima bambi. Mukazi wattu embeera eno yali yagivwamu. Byonna yali yabyesonyiwa nga yabita. Ngera yali atandise okufuna obulamu obweyagaza. Kwati kubona ayingira ebbali mu ggaali. Wano ali mu ghetto.
waliwo ssebe yali asekula ndakyala ngamba lwaki topa sete zange ungambe kiringa leta sete zange nze yakuleta ku spirit zino tandika okukola kyokka tulaga kusasula jangu wano kirodi ssebe yitandika osekula malaya kati yajjukiramu mu biseera biri ng'akyetunda narodi gwe yasekana mugamba mpa sete zange kiki ogenda okukola bwe masi kusasudde ogenda kukola kiggwe kansoke nkulaga eki kyenyinza okukola ku mbaavu nigwomanyira mufumita akambe mugamba akwate kuba akomewo biseera biri ng'akyetunda kyakola ogw'obwamalaaya bwe naakusikana ngenda kufuna yadduka misinde kwe kulengera ebbali kekerejiya badduka ssebo yakwala bukwasikuba okuyingira munda omwo mwe yasalaho okwewogoma kirwodi akiyisijaamu akambe poliisi wejjira ngero otuukawo ng'adduse eri kwekweka oli bamusaba yeyongerayo ebisigadde bagenda bikwasaganya yatuuka munda gamba katonda wange kyava kakkana ebiseera bisinga bambi okisikana bamalaya ku kkubo nolowooza bakeera ku makya ne baagala okubeera ekyo kye bali naye nga nabo bambi bati bakyagala ebeera mbeera ebasindikiza ne bateekamu ekyo yasawo agezeeko okwewunzikako daba biro byonna abadde bali ng'alowooza jjukiramu ebiseera ebyo obulamu bwali buzibu nnyo ate nasirawo abisuule bulamu bwali bukalubo bwatyo n'asimbula eggaali asizewo abyesonyo esaawa teddera kika 5-9 bulemuzi bwere mukaaga ogw'ekiro kakanyina olunaku olwokusatu mwana abuze ku saa 12:3 teyasobola nakusula waka kuolwesebo yasula mu ggaali nga wayisewo akasya kyava agikuba ekisumuluzo kwate kuba asobole okuddeeka rodi yaliyo kerigwebudde oliddawa naawe anti mbadde mpositinga bi flyers ninebaka mu motoka newebaka mu motoka siyagala oddemu kunimba naawe bakubidde ku simu tiyakubye ku simu nti nedda ngenesooka enaabeko David simanyi kikyakugamba wabula kyesobola okugamba nsonyiwa kimanyi kale siganyi nkyankalanyiza nze sobola kubeera bwe nti sikyasobola nze ndi mukaka kwegampulira ntikuddwa okubanga byonna bye nalina kweka mitima gyange byonna bivuddeyo alisi wantu tusobola okwogera amazima eri buli munne kasito ntegedde kiki weetaaga okumanya kati njagala ombulira amazima lwaki tewaliwo amazima nga twakasisikana n'ombulira biki bye wali okitegera nti buli kimu kyonna kituzimbye ffenna kibadde kizimbiddwa ku bulimba kiri mutuufu nteekeddwa ntya okwesiga oluvannyuma nga ntegedde nti emyaka egiyisema biga walimenyewo amateeka leka naawe mukwano ndi abambi nkusa atoddamu ebyo njaga okimanye nti kuyaga nange wendi keri baawo bambi nkusaba tandisa okujja kusikiruze ziri rodi musajja watu yakimanya kasira kati kasanyi katonda watu tamukyusizza katonda watu
gwe olabika boti bwe wali okyagala boti bwe wateranga okyagala nga kirafwe okyagala kirafwe nvaako gasiya tonkwata oyagala kunkwata bukwasi oli mugwagwa bweyagala okikola teeka nno sente ku meeza kuba nange bwe nakikolanga nonsonyiwa segedde kikimbaddeko keri simanyi kikinguddeko okukola ekyo bifo nga sinabafuka kikendi wandibadde oneesonyiwa kubanga ebiseera ebisinga nabasalanga amugaye nti bwoba oyagala nga kiraf kale siganyi bwoba okyagala teeka sente ku meeza kuba nange nabasabanga sente ate siagala kuddamu kumanya toddangamu n'okola ekintu ng'ekyo bifo nga sinabatandika kubeera kikinateranga kubeera kuba nabasalanga busajja abamanyiranga lodi kyamugwa nagamba kweri kayira obudde bwetolola lodi genda maaso notambuza flyers waye gwe sebo njogera nawe biki byogera maaso nogezako timbatimbaawo nga tususe twebujako ffe bakawu This is my block before you and your little friends came creeping up and through here. yamugamba sebo kino ifo wenakulya bifunga mwe temunaba nakujjawo 4 days. mwana wange abadde abuze okumala ennaku nnya ova muzaawa ovaawa gwe sebo njogera naawe ova muzaawa In the blue house on the corner. ova wali eri ku blue house mu nsonda wali eri webanzaala kanyagera omubuzi oli mutali wa wiziti buterevu katulato nze yali kaliro gyo yateranga okwati kuba okujja wamwe nensayirako maama wunga wamma oyo muwala wo ono muwala wange nga kitalo kusirako ekyo kyamutuusyeko nali njagala muleetako mu nnaku ezo ziyise mabega mulage ekitalo wa gye twali twakulira man jasimbadde sirana kujjako genda omunoonye gwe tofaayo bwomufuna mulete mulambuzeko gye wakulira muntu aba alina ogezako mumanya wa gyoba wasibuka leeta bufulayo zonna zirete gwe tofaayo oli mwana wa kaalo byonna ebisigadde gwe bitulekera abaayi kale webale nyuma abaaye gwe ono kyali waffe yakulya wano ku kyalo musoke mujje mbadde naatera ogenda eri deta kati kusaatadde dakika 23 ono yayitibwa lement ana faamu y'abamalaya okakasa tonabala muntu ye nakwataku okuleta ano kasente soko gye wano leeta akatofaaliko wano gwe jangu sirika kyakakulya nga ofuguma tojafuna obuzibu bwabwerere sina kyena tutevera okusina gikwa owaayi gwe sitole kimani muli kikwasemayo okuliza okuva eri keri omanyi gwe njogerako naawe makeira kata maze emyaka simuwuliza era simulaba kandabe mundeeru olina walanti eyokebera nti otunda abaana abato okimanyi nti mwana wa misinga olina kyomanyi kweki njogera nawe osinika manyi bw'oba olina connection kuwambibwako omwana we wandibadde okikolako ngaobudde bukyali atleast n'okireeta nga tonafuna buzibu owulidde ponkeas sikutya gwe biki ogambye ki gwe kide mumpulire ogambye ki bese piki ogambye ki njaga okimanye nti detective gwe musye gafuna buzibu bwabwerere eyo nasebo yali life ya nakyala tira kubeeranga n'abantu ngaabo
kati ono Beth assistant wa Lodi yakwate kubona jja musikani This. nabi alesi Humanities Department. alesi Scary to know that. agamba nti bino bivudde mu department y'abaana gy'obadde osomesa basize wa list bakuweko kino Did you forget I was coming by? weerabidde nti ngenda kuyitira kwano okulabako Police are working feverishly. kakasa nti oli bulungi Kayla Ames. She has been missing from her Garden District home, and police now believe she may be another victim of the Marrero killer. A $50,000 reward has been posted if anybody... bataddeko ssebe emitwalo 5 ejja $. Kiringa ekirabo ku yenna. Mwana bakyamuyiga. Mwana abuze. Kirwadi kino. Kina bwe kyatuukira ewala n'ekisooka ky'ekyaka ekitangawaaza. Kwe kutambuza amaaso mu kifo wonna. Weetaaga n'osooka okwerongoosaako wano. It's not intentional. Ka assistant kaagala fa ku road. Mujje munaku gy'alimu. Nga buli kimu kyonna kijja kubeera okay. Galisi kabeerewo ku lulwe. Kiri bwe kimala oteekako ekitangawaaza. Kutandika okubaako bye kirya. Kena kye yavuga emmotoka n'abaako gy'atuukira. Komyewo eka. Olw'eggulo abasaba olunaku olwokuna wasigadde ennaku 2 kubanga bagamba kiroli kitwala abaana mu nnaku 4 munaku 6 baba bafudde twakebedde eri mu ntobazi olunaku lwonna ekiro kyonna nange nabadde ne bali abalala bagambye nti FBI Detective Berek yangambye nti FBI gyali genda kujja twogeremuko wano mumanyiganye yangambye agenda kuyitira kwa ntwogere ku musango. You can open your eyes. There's no reason for anything. Tusabe Katonda ko tewaliwo nsonga. Like Michaela's blanket. Katonda alinga blanket ya Michaela. Doesn't mean it had any power. Olwokubanga yali amubi blanket yali emubi kati kitegeeza nti yalina amaanyi ag'enjawulo. Nekyawe yogeddeko ne Lezi. We gonna say anything? Lezi alina kye yagambye. Kati nani mugambye eki? Candle on a birthday cake? Oyagala ngekyeko okwongerako ku kando ku birthday cake nga bonna bagimanyi tegenda kuwoma. Mbuzi oyogeddeko ne Lezi. Bisago byeyanjogeddeko. Genda asasanya olugambo. Good morning. Detective yakwate kubona asooka ayitiyako ku ya face ya road. Yes, she can. Nasiikanako omukyala nasikanayo omukyala ayitibwa Beth. Just want to ask you a couple questions in relation. Amugati waliwo ebibuuzo bye njagala okubuuza ku ebibuuzo bitonotono. Ofaayo singa ntwako tewali buzibu mbadde makinga paper. Kayino elementi yajja. Nakya mukazi watu sete ziyakwatanga ekkubo n'atwala eruda yazitwaliranga kano kafwala. Kubanga ko kali kamanyike ebyafaayo. Mama? Kati nga kasasula $6 buli mwezi. I warned you about not sending me money. Nakulabula ne gasi singa toweereza sete jange ojja funa obuzibu. Sete nagireese mu kibasha ne nziteekayo. Not slid it good enough. Sete kyeka tuwazitaddeyo bulungi. How many students does Professor? Ba students bameka professor bagenda maaso n'osomesa. Let's say approximately 8% of the students. Tugambe ku 8% abaana basinga. You think any of them hold a grudge against him? Olowooza kuliko kubona ayinza okubeera ne motive y'ennugu gy'ali. They're not happy, that's for sure. Sikulimba. Enough to take his little girl? Mubaamu kale abatabeera basanyufu kono mulimu abatali basanyufu okutwala omwana we. The bad grade? Sikiwa. That's messed up. Cops coming to my house. Poliisi yajja ewange. Musimanyi banoonya muwala we. Wamututte? I ain't no child. Nze siri mubbi w'abaana bato. You better get them off of me. Wandibadde ogezaako okubanga obubako ky'oyogera. Names on occasion. I did, baby said. Bangamba nti walabirirako ku mwana waabwe kono ya. Nkosi namulabirirako ne mu. Yeah, I just, ziyatera ng'osiiba naye. Carrie didn't like leaving Michaela with strangers, so. Omanyi Keri yali tayagala kuleka mwana we n'abantu be tutamanyi batamanyi. Kosi gwe. Pretty woman at home alone. Let me go. Ndeka njeka. Let me go. Ndeka njeka naawe. Down on cash. Sete zange. It'll be like No. Tukwatirira. Get away from me. Nvaako. I'm calling the cops. Nina kuyita abasirikale. Weebala obuyambi bw'ompadde. Are you married? Simanyi oli mufumbo. No, I'm not. Siri mufumbo. Nakyakyebeka keegwanyiza detective. It ain't over. Tebinaggwa.
komawo nje kubanja Lementi naye afushe Lementi unabali wankyabawulira akonkona gula wakajja ogamba ki How you holding up? oli otya Yeah? ndi bwe nti ongezaako I'm interrupting anything. kansubire sina kyewe mba nyina kyenyingira nja kudda olulala omusaba ayite wayingire munda Well, this is my husband, Dave. wiru ono yebanga ayitibwa David Will Bennett. gye bali kumpitibwa Will Bennett Make yourself comfortable. ndowooza mutuule erudda genda afuna ebyokunywa weda road yafunye da information nti detective ono bamanyiganye ne nakyala bwe tuba tulina kye tufunyewo ekijja okubeera ekika nkyala kati abeera ka drink Well, we have some very strong leads now. tulina liidisi kati z'amaanyi I'm aware. We're looking into all that. ebisinga byonna tutandise obitulamu tulabe nakyakwe kuleeta ebyokunywa gaseeko n'ebyokulya limu n'amusimba esiyani n'abasima ne drink webali oli asooka sabira kamere You know, you should eat something. naye baako kyolyako toli bulungi Don't get. I didn't hear a sound. ekisinga okwewunyisa saawulidde ng'atwalibwa Prior contact. yagamba ebiseera ebisinga munaye abaana baba bamanyi From where? ayinza okuba nga lesa alina bwe yamulabirako You would have blended in. Be anywhere. ayinza okuba alina bwe yamulabira wonna 33% of cases, contact omanyi bagamba 33% takes place. contact between victim ng'ogasseko n'awamba baba bateekeddwa okuba lesi balina ekifaananyi nga beemanyi It's a little FYI. telinga omwana omuto ayinza okuba alina bwe yamulabirako ekimuleetera okuba nga amufiiringa nti alyoke You naye know that maybe you should think about it. ono abuuza ate kati kwegala ayagala baleete ku bikadde teri bantu babanja ono bantu babbi boono ono awulira mukazi wattu So Claire tells me the two of you know each other from. baŋŋamba nti mwembi mumanyiganye nti ye We went to high school together. twasoma ffena ku high school I was Will's first love. nali first love ye kali oba oyagala kumanya What did I know about love? Or... ki kye nali manyi ku by'omukwano naawe twalina emyaka 14 twali bato wali omanyi naawe manayisa okwogera ku byabwe We lost track of each other. manyi bwe nagenda mu high school awo mu college ne tubulaŋŋana First love. tunywemu ku rally union Good girls. anti first love Everything right. lekerawo David bannange kiki ekikutta wulira obusungu musajja kata kyalina kyakyalowoozaako okugjako ebyafaayo byono pasiti yono n'asooka afuna kadrink Please understand. I'd lecture around the world. ono yamugamba nti kijja kuba kirungi singa tugenda maaso nakujajinga nakyala That's what I do. kyolina okugeza kutegeera nti sebo nze nsomesa I'm sure the university. nsomesa But look, ndi profesa mulambirira Flip, do you understand that my child is gone? okimanyi nti omwana wange abuze Days. Do you understand You that sitting we're there going? abuze kati okumala ennaku zigeramu 5 A little more invested. va ku bino birogero yasama simanyi mukazi wange omanyi oba biki wandibadde ofukasinga ku kintu kimu kunoonya mwana wange ate gwe kiki ekikutuuseeko I made a little mess. simanyi ogyemu okunywa omwenge nateera Said here's to reunions, huh? uli ku mwenge What's next? Crack. ki ekiddako njaga Bricks again. Come on. Come on. Get your kid. wandibadde ozijjako ebigalo byo You know what? Maybe I should leave. omanyi ki oba osanga ngende nedda Why don't you both? mwe ababiri musigale ndaba mumanyiganye musigale nje kantawanyike On then. genda Looking for an excuse anyway. obwedde onoonya kyakwekwasiryako kudduka Me, I'm so tired of being a mu guest. butuufu nkoyo okubeera nga ndi mugenyi maka muno Understand me? okitegeera Because you know everything, Mr. Professor, don't you? kwegamba tukyasobola gekyako kuntegeera lwansonga weefudde nti buli kimu kyonna gweokimanyi tokyalina kadde kange yafuluma n'asimbula gaali n'atawanyika ngambe kati sikyalina kyenyinza kwogera nga kituufu ate mama nakulimba kwegamba buli kimu kyonna yesalawo awute drink lodi yajja gera okuzza amaaso You're shaking your head at. kati gwonyenya kyo omutwe naawe Oh, I'm busted. kyogamba onkutte onguddeko nga mpuutayi What are you doing? kiki kyokola bannange All this waiting.
bino byonna ebyokulinda What are the police doing? poliisi ekola ki? What are you Lekera doing, damn it? ki kye mukola? boy's being done. Tukola kikolebwa. Move. Vaayo. I said move. Ugambye vaayo. Guno omwenge gwina kyegugasa. You just can't keep stuffing down. Tusobola genda maaso na kubanga obulamu obugira bugizi obusiranya. At some point, Michaela Carter is going to have to deal with what... Yamugamba nti at a certain point oba ku kaseera kamu Michaela Carter alina otandika kugezaako diringa n'ebizibu by'alina bwe kiba kikolagana ku kitaawo abyesonyiwe. Wulira tuyinza kuzza kalakita ziri enkadde. Gulowooza olugwa wafuna omusajja alina sente buli kimu kyonna kyaggwawo. Olina okudiringa nakyo tozika kiziike kibikako ttaka. Kijja kuzuukira kijja kudda ate kikuyise bubi. Kyolina okala kkiriza nti Michaela Carter alina ebizibu okussa ku kino nekino ekyatuukawo okuva eri kitaawe. Ensonga ezo ziggwe. Nze ndaba oli mukyala w'amaanyi agwana buli kimu kyonna ky'oba ofunye nga tobikkiriza oba nga towoomereza. Agenda okujja kasooka keesikamukko ku ekyo kitegeera. Kale ndowooza ebisika tujja kulabagana nkya. Lodi alina okwewala bwakusya ku kyanda agenda okukola aswadde mukyala tubambi n'okwewala bwala tawanyike. Mukazi wa kyamusukako n'agamba Katonda wange oli ludda wa? Vaayo ntaasi ku saata dakika 23 zakawungeezi. Lodi yafeeka najje wa assistant we Beth. Ate okukola ki wano? I don't know. I just wanted to talk. Simanyi oba osanga amanenya gakugeramu naawe. I'd like to be there for you, but right now just isn't a good time. Okimanyi nti nsobola okubeerawo ku lulwo mu ngeri yonna esoboka, wabula kano si kasya kalungi kubanga wojjidde mbadde nnyina gwendi naye mu kasya kano. Gambye nnyina kampani. Mugamba o kosi funa nsonyi okutomera. Badde aze kwogeramuko naye. Gambye siba alina kampani. Ese bikayo mugambye mwegobako bwegobi. Ye nadda ku kapayi. Naku 5 wasigadde olunaku lumu. Saa emu dakika 25. Detective yajja. Koko ne bali ku lujja amakyama lungi. Uliriza. Waliwo gye mbadde njagala okutwalako. Gwe gyatugende. Gyatugende waliwo gye njagala okutwala. Not the abuse center. That's exactly where we're... Tuntwala ku abuse center kono era gye tulaga. Nkugambye saagala tugende. Nkugambye saagala kutwala ku abuse center kono tugende kulabika osaaga. Yamuleeta n'amuteeka erudda. Amulese mu kafu Saviors Abuse Center. Kuya bano bankozesa mwenge njaga. Banyina bizibu bwamalaaya. Bajjana ebiseera ebisinga ne bababuulirira. Always my knight in shining armor. Kale ssebo. Natera amulesi nakya yali azeeyoko. Era olwafaano yali yakyusa dda kati yali akyusiza obulamu bwe. Alika shebi kakizeemu natera. Ebiseera ebisinga ekibakozesa ebyo abatalina muntu gwayinza kwogera naye. Kiri wafuna gwayogera naye oba osanga ayinza omuteekamu ku magezi n'amulaga ekifaananyi ekirala. Onagera okumaliriza okwogera bayogedde nabo okuza amaaso okwekanya nga nakyala amulaba. Katonda wat. Look at you. Dabo ofaanana bannange.
thought I'd be back here again. Nze sidanga kawona endowooza nti obandi nali sidanga kawona endowooza nti ndikomawo wano. You and your baby. Bambulidde ku kyekigera maaso gy'oli ng'ogasseko n'omwana wo. That's okay. What's Kiri okay. is that you're back now? Ekikulu kya byonna kati okomyewo oyogereko naffe. I know you're drinking again. Kimanyi wazeemu ebyokunywa. Started because Nabitandise lwa nsonga mwana wange. Totandika ate. blame that on you. Tonenya mwana wo. I know you. Nkumanyi nze. Know where this is. Era nga mmanyi bino byonna okutuukako manyi wa gye biva. Don't Tetukimanyi naawe okimanyi. I just Kegamba eky'omwana wo okubula kikinyoseza bunyose olwedde ekimulimu. Makera. to forgive your father and move on. Oyina gezaako kusonyiwa kitaawo ogende maaso n'obulamu kono musonyiwe. He's dead anyway. Ekisooka mufu kati n'amusonyiwa nti Very much alive to me. akyali mulamu omugwe nze nkiraba. There's a point in everybody's life where you have got to learn how to. Omanyi bagamba nti mulamu bw'omuntu olina w'otuukira n'osonyiwa olina okuyiga osonyiwa. Other people they just yell and scream at. Abantu si obaddeyo ne bawoggana. Abalala ne bawandika ebbaluwa ze batasobola kusindika, abalala ne baba ebise nga baagala kuyitamu. God is here. Naye waliwo w'otuukira n'okimanya ddala mutuufu kyo kirina okukolebwa. Katonda abeerawo. Some kind of help and nothing is there. And Mbeerawo ne nninda obuyambi naye sirina kye ndaba kono Katonda gy'ali. Ky'olina okumanya nti Katonda gy'ali. However much oba n'ebizibu naye Katonda abaayo. Katonda talina gwe yeerabira. Ffenna atufaako kye kimu. Did you not say remember me when we eat and drink? Kino kirodi yakwati kuba ekijja ebbali ku kompyuta kusooka ne kiyiwako. Nekisandika typinga nga kiwandiika. Young and restless gy'oli kibeera mu zi chat room. Mbuza wandiyagadde tusikane. Yes. He took the Kakaino bano balala nnyo abaliyo. Ofisa ngo gasseko ne agent we FBI. Be bakisindiikiriza bakibuzaabuza. Come on. Bagakirusula bakikwate. Kibulire gye bagenda osikana. Nakyo nikitayipinga. Baabo. Nga kibayiza kyajja ebbali ku ssimu. Gwe ssebo nja kwetaaga obuyambi bwo. Kina gwe kikubidde essimu ekimu nga ngenda kwetaaga obuyambi bwo. Laki abaamuteeka wali erudda ne baswama. Olwo Kabaka eyajja. Na kamera gyakutte. Kirwadi sebo kiri eno nakyo kina gye kiswamidde. Check out the tour at 6 o'clock. Mulengera oli. Hey, that's Eddie Lanier. Oyo mumanyi. I just shook him down the other day. Oyo nagenda ne musoka mukangamu olunaku lwo oluyise mabiga. Yagenda namukangamuko. Bingo. Yeye ayambadde sokisi emyufu. Mukwate. Kumbe kirodi we FBI eyagala ki. Mundekera mu. Munjagaza. Muyaye sio yabwambalira. Ngambye FBI abadde atawanyika. Kumbe kirodi gye kiri kiregedde. Kigambo ke. Bada yumukutte mu kyamu. I got no idea what you're talking about. Sima kikyo oyogera kuba mbuzi omwana aliwa. Oyo mujja wano kasya mwetike mu mutwali. Kumbe nyini mishango yalabika kaweta ye n'atawanyika.
tegedde badde balumusulamu ke badde mwagala kunkwata bwe mutyo yagulawo akaji. Olunaku olw'omukaaga lwe luba lusembayo oli mwatira. Katonda yatonda omuntu okuva ku ttaka mu ttaka ly'ensi. Era bw'atyo n'amufuula ekintu eky'enjawulo ekibeerawo ku nsi mwoyo. N'amussaamu ebikolwa bye byonna. N'amussaamu goals ng'ogasseko ne concepts. Kwegamba Katonda yakuteekamu bingi yenna akugwereddemu ng'omuntu. Essuubi ly'ebintu bye tuteekeddwa okugezaako okukola ebyo tuteekeddwa okubaako nga tukola. Wateekebwa ku nsi Katonda osobole okufulumya ekyo kye yakuteekamu nga ye. Ebintu Katonda byonna byakutaddemu. Kati gwe ssebo enjawulo eri bassekatike ng'ogasseko detective Berek nze esobola okukolerako buli kimu kyonna kyenjagala okussa ku mateeka gengoberera. Okimanyi nti okuva ku 9/11 abe-FBI baatusalirawo tusobola okugezaako okukola okusibya omuntu without due process. Nze ngamba bugambi nti oli threat eri eggwanga. Ne bakuteeka ku nnyonyi ne bakutwala mu kifo eyo ne bakucunya mu nsi gy'otamanyira kumanya. Tukimanyi si gwe Morero Killer. Wabula ffe twagala kumanya ni gwe protectinga mu kino. Bw'oba oganyika kuba akasimu lindako olina okuprotectinga boy. Gaya ayitibwa Remy. Abeerawa nabawa address omuyiseewo. Gaya ayitibwa Remy. Bakwatekuba ne bakka egaali kujja bagende bamunoonya oyo. Nagambye tufika ayitibwa woman though heart loosened on the 7th day. Junior's Productions nga bulijjo kopisa kikajjaffe bulambalamba. Kulwa wiki provide services King's Possibility Uganda Samona Beauty Products Style Masters Yusuf Phone Spares amakaba gatushekera bagalengera emmanga. Olunaku ssebo lwa musanvu kirwali kiba kirina okutta omwana kiba kiwa ne kiwulira zikyopa ye. Just days ago, New Orleans police uncovered her past involving prostitution. Kisoka kijjako TV. Did he not say those enemies of mine would not want me to be king over them? To bring them here, slaughter them before me. Take him! Come here. Mufune. Where's my kumbe gwe mwala wange aliwa aliwa mwala wange mwalawo odi yambe chupa ku mutwe mumuleka ashoka mmalireko ekinugu mwana wange aliwa waye kimala kyomugunze mu kimala basegedde alina ekinugu wefubya abagayi muleka ashoka mmalireko ekinugu. Ila watu namugunda ebikonde byamuguzeewo kabaka ne bamwetika bashoka bamwetoloza kali ofisa nawe yatuukira waliwo emmotoka eyali ezuuliddwa ng'epaakinze erudda lodi ssebo n'asooka alipootinga kiriba kiraza ebifaananyi by'abaana badde bafuna obuzibu kigamba mu baana bange ssebo kino kibuuza kimu abo baana bange ate Samuel Willoughby Lynette Beckham. Rembeto Beckham. Kano ko twakalaba nga kirinako.
Abana mutufu bo basufu. Atono. Ames. What about her? Unaitwa Makera Ames. Yes, I knew all of those. Abasinga bonna siganyi bo. Nabashikana. Wabule kikwagano ono oyete mumusibako mundeke. Yesi mukwatanga ko simumanyi. Laba. Kayose omukazi watu bamubulira yali anoonya omwana we oli omukyala bali nasooka akaaba omwana wange nakyo yamutuukako n'amusimba akafumito laba muzenyi munyweza nnyo asobola ogezaako mugumya linga mugamba tofaayo mwana ise omutumavu yamutwala n'amugyawo kikiriza abula omuntu omuyeka gwe kiganyi ni mutuufu ki ekyakwetipa ogenda maaso n'okukola kino bona abaana si buzali saddaaka era yagakyusa okussa ku mbeera y'obutonde nga bwetambula bamubuuza ddala mu butuufu 6 days nnaku 6 to build a land called Eden. Bwese bonna ku 6 Katonda kyamutwalira ogenda maaso n'okuzimba Destroying it. ensi The earth. na buli kimu kyonna The sea. nyanja Little animals are filled with poison. What has this got to do with killing? bino bikwataganya kuta abo abaana si buzali saddaaka ze nalikola eri Mukama mbuse buzali saddaaka zakola eri Mukama asobole okuddamu okubeera ow'ekisa gye tuli mujje wano kuba mutuufu gye pulya njagala mutuga butuzi masi obusaa mukulu So this is a chance. kati waliwo omukisa okubanga omwana nga akyali mulamu Yes. We are working on that. wabula katugera kikolako ekyogezaako muyiga Yeah. wazuda ayinza okuba nga baleeta kiwonne ki ekigwagwa nga talina kigwagwa oli agenda okukwatikuba okujja ebbali mu kinaabiro ogendeko ne kali ati ali wansi alinze oli yamaliriza okwerongoosa weebale kumpaayo ka extra time kusekula kitumbaavu ekyo kimalirako kinugu nze nsobola okukola kyonna naye nga nkikolera kali nvudde ku bibyo olabika omwagala nnyo okutuuka awo kuviira ddala mabega nali mwagala wabula kati omukyali mu mukwano naawe era bwe butyo obulamu bwe butambula sigenda gamba mwe sikyabwenkanya obulamu bwe butyo butambula omanyi ba victims abasinga bambi bamaama baabwe tebasobodde funa mukisa lisigezako abaana bwe babalabye mu bifaananyi naye gwe wasobola okugezako okubiramu eyo essimu meya n'akuyamba n'asinika bifu byayo sigamba nti buli omu alina olukisa olwo manyi David nze ndowooza mukazi watu wandimuggyeko ennugu gy'omuteekako alisi wandibadde omuwa credit okussa ku kyakoze akyusiza n'afuuka omuntu omulala wandibadde ogezaako okundeka kwaza egina byetoba nabyo nze bantu bangi bendabyo abayise mu mbeera esinga eyo syagala wefule victim tewaliwo void gwe kutandika kubaako ssebo kyojjuzaawo oba kubaako kyoyogera bino byange naye kyesobola okugamba nti amazima gali nti Keri mutegeera nnyo n'okusinga gwe kikyekwatulira Keri mutegeera nnyo gamba kweri gambye amutegeera nnyo n'okusinga kikyamugamba wandibadde ogezaako twesonyiwazire mukazi wange owulira n'akwate kubo n'ayitawo mukasiya kano twadde luda owayi soko ndaga ekiri ekifaananyi kye nga tokimuyina zino zengato ze twasisikana ewa Ames mpozi ng'ogasyeko zesikaniddwa eri maka amalala mutunulire kino
These prints are both from the same type. engato zezimu kwegamba ebigere bino biva mu ngato zezimu. But we never really questioned why. Wabula kye tutasobola gezaako kwebuuza. The weight is inconsistent. Weight sebo teri consistent kwegamba zyawukanamu weight engeri gyerinnyamu. My guess is whoever wore these boots. Zikyesobola okugamba nti eneyambala engatto zino yajja wa Ames. Yayambaliramu sokisi esobole okugezaako mutuuka. Tudiringa ne copycat. Kakoperezi. We gotta backtrack. Tulina osooka okudayo tugezeeko okwekkaanya. Bakizuule nti waliwo atambulira ate mu kino kirodi bye kibadde kikola. Eyatutowa aba Ames. Lori abali ludaga okuza amaaso nga detective special agent as a will. Jamushikane. What we got here? Moving out? Chiche tulina osyenguka. Empty out these boxes we can put in. Yes, mbadde nyina byetegeka boxes zino mulimu ebintu bingi ebyenjawulo ebyamange. Question. How many students you estimate you've taught? Ba students bameka goroza be wakasomesa. And you think not one of them went sideways? Gutoza ati abamu ku bo mulimu ya chama. Occasional student gets upset about a grade that I talk to them. Beyond that, Beth would know. Abaana baba balina kibakoze ebiseera bisinga njogera nabo ebisigadde Beth yabikwashaganya. What you say? Ati Beth namusikanya yogedde naye yagambye eki? You ever had a thing with a student? Uyina ekizibu n'aba student. With a student? Simanyi werigoma ne ba student. Nkubuuza. Mu ba student waliwo gwe werigoma naye gwanyiiza. Officer is a felony. I'm gonna let you walk off my property. Okusekula officer kiba kimenya amateeka ngenda kuleka otambula ogende. Off record ekyo kyo ngenda kuleka okikole. Amugaye musekula officer agubera musagwa nagwa ngenda kuleka ogende. Bwotandika okumbuza ebibuuzo ng'ebyo byekigwagwa. Musimanyi nali njeekeba nerigomba n'abaana beesomesa. Oyo Kasasiro. If you're looking for Beth, you've called the right number. Leave a message. Yakwati kuba akuba essimu. Genda okuba essimu. Gezeeko okugera ne Beth nga wa. You ever had a thing with a student? Lwoli simu yatamu n'akwate kubona gyerudda kyava shoka kakana. Yabakakanye bali yatandika okulowooza. Najjukira. What you say? Waliwo ssebo nakyawe yamukubira akama namugandi lubuto. Naye ng'olowooza nakyala ki? Ssebo kasekulitalike. Oli mulalu. Kasekulitalike yakeefuniranga. Gira maaso n'okambwa ly'omukazi waba kyebika naye yawabako mbiseera ebikadde. Era yagaddeko kasekulitalike. Kati mukyala aba apangapanga. Box road byabadde alese erudda. Gera okuza amaaso okwekkaanya. Lindako. What's that? Kiki ekyo? Bifaananyi bya Beth. Sekuritari wa Lodi simu kuliko n'ebbaluwa. Things by getting pregnant. The grief of losing that child was almost too much to handle. Funa olubuto ssebo ne luva nawo. Kyokka nadda kunze n'atandika okunjajinga. Kayla didn't scream. She knew her. Makayira teyasobola kugana lwansonga yali amanyi yali amutwala. Kano ke kaatwala omwana wange. Yajjula. Lyanga isoko sigalawo mpite poliisi. Mukazi watu yajjula bujjuzi. Ngira okuza amaaso n'alingira Sirwatula. N'asooka agyetikka. Cheka gogenda kulwawo. Keri soko lindeko. Keri yakwata bukwasi ku nayingira eggaali. Unagenda omagamaga Sirwatula yange. Sirwatula yange tufudde. Bana mujje. She had my gun. Keri agenzi kyokka. Anayi. Muntu bulijjo gwe tumanye nnyo bwe tutyo.
doing in my house? Where's my daughter, Beth? Where's my daughter? Where is she? I don't know what you're talking about. Don't bullshit me. Girl, you better tell me where my daughter is. Where is Michaela? What? What you gonna do? Kill me? Huh? Nice work you showing up here, baby. Little Miss Perfect turned out to be nothing but a whore! Psycho witch. Michaela? Mommy, Baby, I'm here. Mommy's Mommy, here. me. Hold on. Don't you be screaming in my house! Michaela! Hold on, baby. Stand back, honey. Dear, coming to my home. David needs to know what it feels like to lose a child. Run, baby, run! Not that you take her. Not worth it. So where's the donuts? Oh, I see you got your gun back. Oh, yes, I did. Not funny. Well, I need to thank you. Thanks for everything. always. Always. Take care of you. She's finally asleep. You know what? You spent how much time with that woman? You couldn't tell she was crazy? I got caught up. It was obviously an attraction, and we talked, and she was intelligent. And Stop, that's enough. so many times I wanted to say something. But you didn't. I didn't say anything because I didn't want to lose you. So where do we go from here? I don't know. Here's what I know. I would give my life for that little girl up there that we created together, and I would give my life for the woman I love, and that's you. Well, I never stopped loving you, so. Maybe we'll find forgiveness in that. I'm gonna go upstairs and stay close to Michaela.
So what's next? Carrie, you've done the hard part. You've forgiven your father. You've forgiven yourself. But the amazing thing, you got your daughter back. I got it back. It's a miracle. Absolutely. And I got my faith back. I mean, I really got it back. I feel the earth under my feet. Finally. When you begin to forgive and build your faith, nothing's impossible. That's important because you're going to need that faith to get your marriage back. Well, that's not gonna be easy. But we're gonna try. If you take a little love, a little prayer, and mix it with some forgiveness, be surprised. Lord, I need you. Can you hear my cry? I'm down on my knees, and I don't know why.
little baby's gone. She's been taken away. I know I need to pray that there will be a 7th day. Oh, she's just a child, and it's just been a while since you gave her to me. Why must it be? Is she coming back home where I know she belongs? If she can't be with me, oh, I pray she's with thee. She's just a child, and it's just been a while since you gave her to me. Why must it be? Is she coming back